Okay, ku Celebrity Track Extra UG ogamba otyo mulungi atulaba olunaku lwaleero Tony gye ntandikiddemu eri wansi nnyo ddala okusinziira ku mawulire agatuuseeko wakati mu ttumbi ekiri kikeesa olunaku olwaleero okuviibwako mukwano gw'abangi munnamawulire nga ffe abasoma amawulire ekibiina ekitutwala yaliko omukulembeze waffe n'okutuuka mu myaka egyo bwe batugulirawo ekkubo okulaba nti ffe we tugenda tujja ssanga bino tusange bino naye ng'ojja weetegese ate omukukunavu abadde Terry Ntama omugenzi kati Joseph Tamale Mirundi senior wano wendi tuliraanye amakage agali wano ezana era bwe tusinzidde olunaku olwaleero kutuusaako bino nga bw'ogenda obbiwulira ndi wa mukisa nnyo ate sandiganye nti ndi wa ssanyu naye ndi wa mukisa nnyo okulabika nti mu bantu beesoose okulabako olunaku olwaleero y'omukulu Kankaka Peter badde ne Tamale Mirundi for over ndowooza myaka nga 10 kudda waggulu nga batambula mu lugendo luno olw'amawulire ate ng'azamu hostinga ku mikutu egy'enjawulo. Kankaka Peter bwe tumwogerako erinnya Tamale Mirundi liyinza bbulawo omuntu waba atulaba. Peter sooka obuze kuba tulaba. Sina byakubuuza bantu naye mbasaasirako my deepest condolences eri buli abantu abadde batambula ne muzeeyi nina ddala famire ye abaana ayagala nnyo abaana so mpulira obulumi bungi nnyo eri abaana ninaffe mikwano gye situmanyi bwe tuli bwe nkulimba nti tumanyi bwe tuli sikiwa kigenda kutwalamuko obudde kigenda kututwalira kati nganze kaneyogereko nze nga Kankaka kwegamba kiyinza okuneetaagisa okusooka omulaba nga bamuziika ndyoke nkikkiriza ekyekituufu kigenda kusooka kuneetaagisa kulaba ng'aziikibwa ndyoke ndowooze nti bino byonna ne byombuuza oba bituufu kale nno ntandika okubuuza tewali wabula okusaasira abantu abali mu mbeera gye ndimu kuba bw'olaba abantu abangi nga balina kye bagamba kitegeeza kibaddewo mmwe mwenna temwali badde wano nga tekibaddeewo ngenda kugumiraku mmwe nti nno kibaddewo. Kankaka tusooke tunuulire olugendo lwo n'omugenzi kati Joseph Tamale Mirundi omusisinkana otya mukwatagana mutya okufuuka naddala abamikwano nga muli close bwe muti divorce sijja kulimba nze saasoma mawulire nina degree yange mu bintu birala ensi eno gyeri ey'okweyiiya nasisinkana omugenzi Pastor Yiga Mukama amumuze emirembe Yiga bwampa omukisa okuweereza ku TV nali simanyi kuweereza mawulire nali simanyi ku ABS ekyaddala nga nange bwe nzirayo nendaba shows zange nange neekwata ensobi era singa wajjawo omuntu yali ayagala omulimu gwange naali sibadde sirina kakati kyo etambulako akaseera mu butuufu Yiga yanjagala naŋŋamba naye byokola si birungi kuba yewe omulimu okubeera producer wange naŋŋamba naye bw'oba oyagala okufuuka owakabi oba oyagala okuyiga amawulire gano bulungi noonya Tamale Mirundi omuhosting omukyazi kati nze engeri gye nazaalibwa mu famire y'NRM Tamale Mirundi nali mumanyi ng'ewaffe ewa kitange boogerezeganya kyannyanguira omukontaktinga ne mugaba muzeeyi nyina show yange eno tugibeereko teyanninza yaŋŋamba oli mutabani wange tugende ku show eyo tukole ki tugibeereko kaakati ndi wano okutegeeza eyansomesa amawulire bamuyita Tamale Mirundi Tamale yansomesa amawulire okuva lwe batunula bali abantu basatu abanyingiza nze mawulire naye yeye yansomesa omu yampa omukisa okuweereza omulala nanjigiriza biki byenjogerera wa naye Tamale Mirundi ye yanjigiriza amawulire kyeki era bakola ki kakati the deepest respect Tamale Mirundi nze divorce nyina emikwano mitono Tamale Mirundi ye mukwano gwange abadde asinga si byakulimba si kumwogererako kintu nti olwokuba afudde he was my best friend mu bonna benina benasoma nabo benkoze nabo emirimu
buli omu yesi msobola okumwagalako kye mwagala kano yuno mbadde sikirina nga mukwano gwange nga tunyumya emboozi nga yankuza nantuusanga ku myaka gye kakati nga ebyabasajja byonna tubinyumyaba ate ntemanyi takuteyekweka teyekweka nga muzeeyi ne bwawulira nti ayagala kufulumako mu motoka ye oba omusulo gumukutte nga nyimirirawo bwe nti ne mubikka eri gyali nga kimuwanya emirembe ekyamazima ddala oyo omusajja ye yansomesa kye bayita amawulire nze mbadde n'omusomesa ogu era ndo oba mbadde nguladuweti nze oba mbadde sinnaba akutikira ddanga tomanyi simanyi oba naye munange nze yafudde ekyaddala mze yafudde nkukakasa tamala emirundi ono nzija okuweereza naye eri ku ABS abantu bangi baŋŋamba nti musajja muzibu ajja kuvuma ajja kukuba ennyondo ajja kukola bwenti nze nange nali muwulira yesinga mukwano olwakuba beenaalemu naye ng'abantu bantiisa nti omusajja oyo ajja kukola ki kati bwe musemberera nazuula nti musajja wa kisa bwakwagala mazima aba akwagadde omusajja oyo abadde anjagala va ku bino ebya oba omwana oba omuzadde nze ku bintu byensinga omumanya akabadde ayagala nnyo maama we ayagala nnyo abaana be byalina ebizzukulu bye bimusanyula mama mole naye nga bw'ajja bw'ati mu simu ya scrolling akube nga nkubira ku makya ekawunge abantu nzi kati nali neebuuza naye abagamba nti amala emirundi musajja mubi bakikula ki nze we ntandikira okukola ku ABS nali siina ntambula nali siina mmotoka nali sinagula mmotoka nga nzigira ku booda nakulabako kankaka nali siina ewandaba nali siina mmotoka nga ndi awo sitegeerekeka nalina ebizibu byange gye nadduka eyo yira amawulire naye omusajja oyo mulaba bwe twabanga tugenda okukola show n'alaba enkuba ng'egenda kutonnya ng'agamba driver we avuge ayite mu ndeeba nabeeranga kabowa ng'era ŋŋamba nti vaayo gye ku kkubo tugende tukole nga ntwalira mu mmotoka ye kati bwe tumala okukola ng'era tufulumira mu mmotoka ye nga mpa ssente ye muntu gwe nakolanga naye ku TV ng'ate bwe tuvaamu nga njokyayo ekyebiri ekyesatu kubanga nandabanga ndi musiwufu kale si byakuseka naye luno lugendo ekituufu omusajja oyo nga ebbanga lyonna twakola ku ABS nga nfulumira muki mu mmotoka ye kakati namubuuzako lubuti naye muzeeyi ono omusajja dereva omusajja w'amagye kiki omulagiranga okunvuga nga n'olusi ne bwe tutuuka we twatuulanga netulanga nnyo ku Joyster eyo wakaliga ng'agamba dereva oyo talina olwaleero transport mutwale ewaka kaakati omusajja oyo nga bw'aba tantuuse nga tuvudde ku show nga njokyaye olw'ebiri era abanange waka bakimanyi nti najjanga n'obwolukumi obupya obwo bwaba nga bakimanyi obwo abadde n'ettamale abeeranga n'ebbando ye naye nga abacyenji naye nze yansikirangamu abalala yasobolanga okubala naye nze yansikirangamu nga ndi mwavu nga tukola naye ku programu nansomesa amawulire nanjagala kati ne tuyingira okunjigiriza akati amawulire agali solid ag'okkuba omuntu yenna abantu abalala gwe batya ono principle nontono malisi sikuba muntu kumutta kukola ki kubakola ki kuba kwenjogera kuno kwa mawulire omusajja nanjigiriza nti kati nansomesa nti gundi ne gundi ne gundi abo tebali kyuka babi gundi ne gundi ne gundi ne gundi abo bali bwe bati kakati munnange ne tutandika okuweereza kakati ntuuka nkaluubirirwa ku TV nalinamu okusika omuguwa ku TV ebiseera ebyo nga tuweereza ebintu naye nga gavumenti eri nnyo against biki bye tukola ki bye twogera mirundi nanzize ebbali nagamba waayi bino bye twogera ku TV gwe oli mwana muto bijja kuleeta obuzibu kati nali awo ku ABS n'enjiya ne ŋŋamba bw'abanga muzeeyi asobodde okumpa trust n'akola nange ku TV lwaki sitandikawo mu kutu online nagutandika naŋŋamba ebiseera ebyo Franka tumwebaze yali minisita wa ICT naŋŋamba ndeka ebyo ebibye
ebyaki ebya online nze Franka mutya ne mugamba muzeeyi bino ebyo internet ne bwaba minister takwata mu mikutu munnange nze namuyingiza mu bintu bya online yali tabyagala okumukyaza ku YouTube n'okukkiriza tamale emirundi yayitabira na mukutu gwa Facebook tabira na kintu kyonna yenga agamba bajja bisabotaginga ne namutuuza ne mugaa kati muzeeyi olaba tukoze ku TV naye tukolera abantu balala olunaku lumu bw'olifuna obutakkaanya ne TV yonna ojja bamafiya boyogerako TV zaabwe be baziteekamu ki sente ojja kubulwa wooyisa ebirowoozo ate wansomesa nti si feesi si sitayiro si buwanvu bwa muntu abantu baagala kiri ekiri mu muntu muki munda kya delivaringa katulwaki sigulawo mukutu nanyombesa awo ne mugamba asijja kuteekayo kansooke nteekayo puroguramu zange already zetukola ku TV era nenfunawo akasimu nenkateeka nga alongside kamera za Fast Tiger nga naleta akasimu kali ka Samsung nengula ne kasitani kati nawe ngaligani ntale wateeka watu kamera nga ka off air nkalina nga nayiga no nga ndeeta obusimu bubiri ak'omukyala nakange wano ndi codinga audio kubajjukira simu bwebeera wala nga tolina gundi nga tolina equipment ngene eddoboozi lyabanga liwulikika jjukira studio yali nene muwe wawala olusi bakuba obulango olusi ne bakola ki nga simanyi we beeditinga tegeera kakati omusajja oyo nentandika okuteekayo programu zenkoze naye kuba twasikamuko omuguwa ku content agende ku channel yayiga agende ku yange abaana ne batandika omupokerawo wabigambo omusajja afuna views nyingi mu content ate owuwo naye yiga teyali musajja wa mutima mubi nenjiga editing omanyi mu editing tume kyaito flippinga nga content bwe mambadde eno nze muteekeena nentandika otemamu time ane tuyingira internet online musajja yanzimbira following nzo kunoonya ba subscribers b'omukutu gwange kyantwalira ennaku 2 kweza ba subscribers 1225 munakwezi ate okubaweza ku YouTube okubaweza yali akimanyi kyenjogerako naggulawo ka YouTube tebalinga ba TikTok naggulawo ka YouTube awo twali mu editorial yayiga ndi n'abaana awo bwe nkaggulawo nesharinga musimu yange manyi na contacts nyingi nagenda okuvaawo nga nyina ba subscriber bina nengamba ibuli jabaganda ba subscriber tebalabika bakola nengera ne aho nga njize ne editing kale munnange omusajja ne muleta ku online on the journey nga tutambula wabiranga bina kwezi mu TV yayiga nga bagijjako kati we bagijjiranga kaawo nga show yaffe tugisubwa wena taking advantage nengamba mzee tamale tinayo kusuwanga show yaffe nga bajjeko TV kwali we bagijjako emyezi egyawera 3 nga tetukola nemugamba mzee lwaki situandi kukolera wabweru nagabye ebikyebyo nemugamba tukole bijja kunyomera nkukakasa ekyadala zina kakasa oba yafudde naye bwabanga yafudde naye aleka yafudde kuba mmwe nawe muli bwabanga yafudde agenza okufa mukama okumutwala ekintu kyakimu ku bikyasinza okwagala ye online ng'anyumirwa nnyo abantu kati awabala we bajjiramu nga mukyaza ku online benakolanga nabeeri buli yakolanga omukutu nga mugamba jangu tugende tukole ba Dr. Hebwa wa Flashlight ba Mtesokola ba Derek Mtesokola ba Umaru Kakande wajjawo ne Patrick Mukasa akazaala bwana yali ayagala kukola show bonanga bwe bajjanzenga ojjukira tamale yampabiwe ng'abeekweka ze natandika omwogereza ne mugamba muzeeyi omukutu ogumu yeso gwaffe naye bwe tubeera n'emingi ffe tutunda ideas se market of ideas abantu bwe baba bakyukira mu bibyo naye kati ng'abantu bwe batusanga we tukolera ng'addukawo nga yeekweka ng'abagamba kankaka bwe baba bagenze ng'okola ki awo we twatandikira nga waliwo wa radio muvubuka yavangeyo mubende n'amurecordinga kati tutandika nga twekweka mu mmotoka nga tudduka bamawulire nga tabaagala nga tulikodingira olusi mu mmotoka ye kati ne tutandika n'okufuluma bwe twalaba bitumalako nnyo emirembe ng'abantu we tutuula olusi boogerera nnyo mu kamera tamale nagamba jje wange waka bw'abatandikira okukola shows so shows ezimu yanatandika ozikolera ewaka ewange nga muzija ne mukima ne twemulula nga alina abantu bababulako batayagadde mulala ne twemulula ne tutuula ewaka ne tukola videos kati bwe musanga ng'ewuwe waka
era video zonna kati ezibadde zikwata mu mwaka oz'omwaka guno gwonna n'oguwedde ekitundu kyago tubadde tukolangayo video pozi wabweru mu motoka naye nga tuzikolera wakaawe waki ewazana ekyaddala olugendo olwo ne muzeeyi lusukka ku bantu bye balaba ebyo ku midiya kubanga oyo omusajja omulaba ava mu kusomesa n'akwagaliza n'akulabula taamala emirundi ye muntu asinze okulemesa abaagala okunkwata nga bagala kukwata omanyi wano abantu bw'oboogerako munange bakutwala mu kkooti nze mu mawulire gembadde nkola simanyi bwe gagenda kubeera kati oluvannyuma nga taliiwo kubanga abadde ankubira essimu ekiro nanga tova ewaka kyempulidde kankaka si kirungi nze nkiwulidde oli luddawa waliwo olwabadde aŋŋamba kankaka kozi wava Masaka wiiki ejja gendako e Masaka kakati byabadde aŋŋamba nze nga sibikola nga simanyi nti tufu mawulire muno manyi mawulire muno twetulisizaako bbomu ebyaddala ddala waliwo ekintu kyokola nga naye tomanyi awo tukamuzi naye ng'omusajja oyo yakubira essimu naga kankaka eyo vidiyo baŋŋambye olina vidiyo gye wakoze olwo nava ku ye nga tukola shemu nga nkola n'ezange naye nga nkuba essimu naŋŋamba waliwo vidiyo gye baŋŋambye gye wakoze gisiimuule n'akubira n'omuntu omulala n'amugamba kankaka asiimudde vidiyo kati omuntu omulala nankubirawo nga ŋŋaanyo gijjayo naŋŋamba okimanyi taamala nkubidde n'ambuuza nti vidiyo gisiimudde gyatamanyi oba nagikoze ntya kati nga nange nga ngisiimuulirawo ebbanga lyonna gye bagezezaako okunzigulako emisango gya criminal libel offensive communication taamala emirundi abadde atsika busisi ssimu neguggwa nga tetuvudde mu kifo neguggwa negamba owaayi nga ye bw'aba ayogera kugamba owaayi va ku mukutu gwange akuba essimu emu naaga ava ku mukutu gwange nakagende ewaka kiwedde va ku mukutu gwange gwe tokiddamu nzijukirako n'olunaku lumu namuwakanya twafuna empapula zajja ku email yange nga ziva mu balooya be bayita ba bus advocates nga ziraga nti omuko w'embuga muko wa President Museveni atututte mu kooti nenzimugamba olunaku lumu nakola ensobi ne mugamba muzeeyi ukimanyi batutwala mu kooti koyiye nadda wali n'agamba ani atwala mu kooti naye nti omugamba nti lwabooga emugamba waliwo empapula wano bazituweereza muzitutwala mu kooti lwabooga atutwala mu katankube meeza gye twajeya twali tutuddeko twali wakaligaawo n'agamba ogambye eki antwalawa mu kooti olina kamera awo olina kamera tiweeri muzeeyi mu mmotoka olwo nali nafuna kasente kati nga gadgeti nga nina omanyi nakola omwaka nga bwe namanya nti guno mulimo online nze namanya nti muki mulimo aliya nentandikirawo ogula equipment computers biki byonna ebyetaagisa obimanyi kati nagamba leeta kamera nenjiteekako nagimuteerawo awo n'ayogera okumala eddakiika nga 3 naye ng'ekyaddala si recording kati atunula yaŋŋamba kankaka playing wali wamukubira ava ku simu aŋŋamba playing amwawo mpulire tukomyewa namulimba mugamba muzeeyi ebintu bibadde bigenda ku kompyuta tebadde tebigenda ku kamera kati gwe kankaka ojja kulowooza nti ndi musiru akugamba nti ndi musiru kati alibwa amaaso ne tukaddamu namukuba awo nga ndikodinga ate naŋŋamba tulo ali ku meeza tosalamu ekigambo neki that's why fe show yaffe ebadde mapambano nga tukukuba kubanga nze mmanyi musajja abadde mukakkamu omulaba ye musajja abaza situation nti kati eno labye erabika negezeemu nemwewuunya ng'akoze an immediate move naddira mulabe we eyali badde muki mulabe gwe abadde ayogera ate ne beekwata muki mu ngalo
one day namukubira nga ndaba ebifaananyi kweta nti Polo saali naye nga ndaba ahaginga gundi Andrew Mwenda nemugaa muzeyindeka onkubisizza omusajja emyaka mazima ddala kiro gwakikoze yangamba kakaka ojja kujja tukola ebirala bwe kiba kiro tekikusanyudde bandi awo era nze bwe yabanga agenda mu mikolo ne meeting ez'ekyama gyagira nga ndeka eno naye ng'aba tannava gy'avudde nga message za biki byabadde aliko eri nga zintuukako nkubira essimu nangamba teekayo coming up gamba abantu nti enkya kino atookeere ewera wakabadde bamanyi nga nze bwenzija nti kanka k'abasirikale buli omu agamba kanka kubi kuba program twazivaako zokolera wabweru tugamba tukolere at the convenience of his house kati nga bwe nnekuluntaza nengira ngamba mzee ate mbadde nkyagenda eno ng'agamba dereva vuga agende wakanka ngera bukasaaga nti ajja waka nga mfunirawo obutebe asanga kamera ya rollinze dda okitegeera so bwatyo bwabadde bino ebirala njagala obbategeeza nti Mzee Tamala abadde musajja mukkiriza bino ebyeya tubadde n'essabo lyaffe naye nga lya bigambo libadde vabo jasisa oliri ku mumwa muzeri n'essabo lyange bibadde bya bigambo munange kubanga omusajja oyo babadde bamugoberera obadde okiraba nti ebbanga lye lyonna yabanga ne taata mirundi abadde atutiisatiisa nti essabo nja kusindikira emmandwa temuyina ssabo ekituufu muzeeyi oyo abantu toza bamiskootinga naye abadde musajja musabi nze nzijukira ebbanga liri lyonna yabeeranga ne sapule ye bw'oba obadde omugoberera okwawukana ebigambo n'ebikolwa yabanga ne sapule ye gye yajja ewa paapa era akaseera ke yabaako nga talina sapule keeko lwe yali agira ndo sapule ye neyonooneka kati agitwala ogikola yaddanga amapeesa agamu tegaliiko n'agizaayo n'agamba oli nti owaayi nakuwadde sapule yange ng'ewera kugamba sapule gye yayagalanga okwambala yeeyo yokka naye ne kati wabadde alwalidde waba mukyaliddeko ewaka ku buliri kubaddeko sapule ne mu ddwaliro ebaddewo era nga tumusomera essaala nanze lunasembayo kuba mu ddwaliro twamusomera essaala ey'obusaasizi nga bakatuliki abaana be baweereza mu kyaki y'obukatuliki ne mukyala we abadde musabi nnyo era muweereza wa ku ntikko namukulembeza actually mu kyaki so bino ebyessabo n'obusajja we kutiisatiisa ekigambo ne kibeera onoga musajja nankwatako omusajja oyo abadde alina all styles of protecting people bakola nabo ye nga ye kwegamba amanyi society ya Uganda abadde yagistudinga society y'abaddugavu ekkiririza mu bikinga byonna abimanyi ng'abalowooza nti bakkiririza mu ddogo abagamba gyali abalowooza nti bakkiririza mu bwakabaka abagamba gyali abagamba nti bakkiririza mu byabufuzi gyali kakati nga ebyo ebyessabo n'obutasaba ebyo nga just by the way essabo lyaffe libadde lya bigambo ebigambo tiisa era waliwo munange bwamaze okufaaliwa ab'obuwangwa neno n'abankubudde nga bagamba oyo musajja waffe tulina muziika mu nkola yaffe ne bagamba waayi nze sinza ateekateeka bakubyedde essimu jajja Juma yakubyedde essimu waliwo n'abayita abalanzi simanyi abalanzi bagamba nti omusajja abadde alabikirwa ffe tulina okujja abadde munnaffe kati ebiwayi by'abantu ab'enjawulo osimanya mu buwangwa bwe bayita abalutansozi adde agamba ngenda ku lusozi eyo n'okunama ekiro saawa 9 kati abalutansozi kuba abadde ne knowledge nnyingi ng'ebintu ebisinga bimanyi buli kyayogera information badde bamanyi nti waabwe kati abo simanya ab'ensozi simanya abalabikirwa abo bakubye edda agamba oyo omusajja ali atulibwako bajjajjaffe tulina okujja ne bagamba waayi nze nakatuuka ewaka ndabawo funeral service ndaba Uganda funeral service kati nze kati mugenda tandikirawa nange bagenda okujja bano tebalina kubeerawo basobola okubeerawo naye nze kati mbadde sirina ansa ate nefuula ateekateeka so mbadde sirina kyakukola kikyakubagamba naye nsaba okubategeeza
TS abadde knowledgeable ku bintu ebyaki ebyobuwangwa ebyenjawulo naye nga tekitegeeza nti nno abadde musajja mukkiriza abadde musajja mukatuliki nekyaki azigenzeemu nzijukira mu show ze tusembyeyo okukola waliwo show ya gundi waliwo show ya gye twakola nga avudde wa Pastor Kakandi abadde atulako ewa Kakandi era twakola live nga tugenze wa Pastor Bujingo era abadde agenda okweyanjula eri Mukama era mumulaba nga asaba videos zibaddewo so omuntu agenda amusabo ate atabiikiriza atya Katonda so bino ebyaffe bibadde byeno kankaka muzeeyi atugenzeeko ebbanga lyonna mukoze amawulire ne muzeeyi okuli amawulire amazibu ennyo ddala okulabika nti naffe oluusi munamawulire munno ndaba story n'omutima neŋŋamba kankaka akoze atya wano ne muzeeyi moments zosharingako naye wakati awo nga lumaze okukola emboozi bwe zityo wakati eziriko ebbugumu eringi nene musigala nga mulemeddeko ekyaddala tukoze ebintu naye nga mulimu ebitiisa mu Uganda mulimu abantu abalowooza nti Uganda yaabwe kwegamba bagirinako kweganga bw'omwogerako alowooza nti ye yeggwanga naye muzeeyi Tamale abadde protector nga mukuumi nnyo w'abamawulire n'abatamanyi kubanga ye abadde atuukirwako information ya buli kimu abadde alina ebintu byakola nga biyamba bannamawulire baki bonna tetusobola kusigala kyekimu nze bwe nnyingira omulimu guno kuba yabadde ye yagunsomesa nawulira nnyo nti mu Colombia eyo batta bannamawulire naye watali Tamale emirundi ne mu Uganda kijja bannamawulire kuba ye musajja abadde amanya nti omunnamawulire bwati yakoze story bweki ereesa obuzibu awatali kugamba n'agenda n'ateekawo ye kyataddewo ng'ayita mu mukutu omulala bano ne babivaako gwe ne bakuvaako abadde asitadinga stories zonna eziri n'agamba kati n'olaba ono n'amanya nti eno story kubanga ye ebyo ebintu byabadde ayogera abadde abirinako proof afuna evidence so ffe ng'abamu ekyaddala tetujja kubeera kyekimu naddala abakola political analysis abantu abakola political commentary n'abo abatunula mu nsonga eziruma abaki abantu oyo omusajja abadde mukuumi wange era ku mukutu gwange yabadde ankubira essimu nangamba kankaka ne bwemba story sagikoze naye nangamba eyo gijjeeyo abadde ankubira nake kawungezi nangamba keera ke Masaka olwaleero zezijukira baatuwaabirako twafunako awo empapula nga ziva mu babaasi advocates company y'abandooza company y'abamateeka okubisomako ebipapula nga omuko w'embuga Odrek Lwabooga atutwala mu kooti nga ye amuvunaana kumwogerako bigambo nga nze anvunaana okusaasaanya ebigambo ebyamwogerwako nga mpita ku mukutu gwange criminal oba libel osoma offensive communication baabiweereza ku imero yange nembimulaga kata nkuba emmeeza yakola ekintu kye nali sikola ki si believing kubanga yaŋŋambira omusaya batwala mu kooti naŋŋamba olina kamera awo leeta yavuma omusajja neŋŋaana olikodinga kumala dakika nga 3 kati tutuuka mu makkati waba wamukubira eki essimu aŋŋamba poozi nga nsooke nkwata essimu tuba tuddamu naŋŋamba kanka ku busungu bunnuma mpuleyingiramu awo nzijukire wetubadde mama kataniyamu amaaso omugamba otya mugamzeeyi ebadde recording etwala mu computer ate computer sigirina wano naye muzeeyi nze namuyingiza ebintu bino ebyonline naddamu kale ne tukola it was a challenging time ng'abantu ab'amaanyi baagala otutwalanga mu makooti but was a protector otankuula ntalozo ng'omukulu akubeeramu wakati buli muntu omulaba abeerako n'omuntu ebintu tebabikola ffae Tamale emirundi yava ku kyokunjigiriza amawulire
n'atandika no protecting omukutu gwange era nze ebbanga lyenkoledde ku online nze sifunangako na ku strike bye mbadde nfuna kumpita mu kkooti naye gwe wali ondabyeko mu kkooti akuba essimu bbiri ogwo ne gukola ki ne guggwa ekirala tubadde twogera ku bantu naye nga nabo bantu ba mu ggwanga lwe twamwogerera obulungi ng'aba alujjukira lwakoze ensobi era nalwatukkiriza nti leero tujja mupambana so nze ndi mweraliikirivu eri abakola kontenti naddala online abatalina protector kubanga abadde akola press review ku bintu ebyenjawulo gye mutabeera eyo n'agamba kati kino ekyana kino bajja kukisiba kino nno kyakoze ki ensobi nampita nangamba leeta kamera nanyumya ekibuuzi ky'abantu nekiba confusing naye nga ye ayina gwakola ki gwa protecting so he was a protector eri fraternity y'abaki y'abamawulire bye mutamanyi ne bye mumanyi abadde abikola tubadde tufunamu some occasions n'atulema bega mu motoka yange n'atandika kuba bukubi essimu owaaye sitole wagirabye eno omwana oyo omusonyiwa omanye ekyana ekyo kisiru nakigamba n'omubuuza naye gw'obadde oyogerako nga tamumanyi naye nga yayagala bwagazi baki bantu tujja mu misinga nnyo kubanga nze ng'omuntu abadde annyamba nnyo mu bbanga lyonna limaze mawulire n'ebbanga lyenkoze naye abadde ayawukana n'amativi nze tanjawukanangako ekituufu nti wali ofunyeko any moment nemucyankalana bino byekalakasa nagamba kanka katodda wange toddamu kunkyaza nze sirina zibadde sola sirina capacity ekyankalana ne muzeeyi kati atodduka omuntu akuprotectinga stories ezisinga zemadde enkola nga oyo omusajja yazimpa yalina bwino yalina buli kimu nze muntu abantu gwe beewuunya mirundi gwatavumangako nga tuli awo babiri naga nti kaaka kino namboggolera era nga buli omu yeewuunya gwe ojja ofuneyo interview ogikole n'abaana be gwe ojja okole n'abaki n'abaana be obabuuze nti yali avumyeko ku kaanga nga nange kineewuunyisa so yansuumusa nankuza nentuula nfuuka wa myaka gye ne tuyingira n'ebyaffe ebyekisiru nga tulina gye tubeera eyo ebyekisajja kikulu nga tulaba buli kiyitawo buli ekiyitawo ate atera okunkonako naŋŋamba ti owaaye ng'otunudde nnyo kyolaba bwamuze waaye zebyo eyo asisobolayo okitegeera munnange najja abeera nga oluusi nyinza obutakikkiriza naye kandowooza ekituufu kuba mwennawe muli nti afudde tulina emirundi mingi nnyo mirundi gy'alaga abantu ekifaananyi kyayawukanye n'omuntu naye nga agendereramu kumuprotectinga nakwedis obulabe obujja era nze yatuulako lumu ku gundi n'agamba oyo omwana biki bwe yamala bw'ati sho nankubira ki essimu kati abatabitegeera nga basobola okutaputamu era abantu badde beewuunya si oyo eyavumye kankaka ku leediyo ate nga bali bombi he had all styles of protecting a journalist so nze saawukanangako ne Tamale n'emirundi gye twali tubeera ku TV neevaako yabanga TV nga yeevuddeko ne tumala emyezi 2 nga tetukola olw'ebizibu byabeeranga ku TV yawo Omugenzi Augustine Yiga twasalawo naye tubinogera eddagala ne tugamba waayi TV bwenaavangako tukolewo ne mukolo omukulu nze namuleeta omusajja oku online omusajja yanjigiriza ebyamawulire nze ne muleeta ku bino ebyaki ebyo-online ne mugamba muzeeyi ebyo-online ffe tubikontrolinga TV bannyinizo bwe bakola ki ebiseera ebyo yayawukanamuko ne NBS n'alangirira nti shows zonna agenda ziwanze era by then nga nze nyina exclusive zonna ezamuzeeyi Tamale nze lwakuba njagaliza abaana be bajjanga ne bagamba nange njagala omuhostinga nga munnyonnyola era nga ngamba tondeetera abamafiya nga munnyola ne mugamba oyo akola ku TV bweti muleke so bonna ne bamwegattako Muzeeyi Kasuku ba Derek Mtesokola bani bonna Kakande Umaru bonna batandika omujjako interviews kubanga nga bw'omusisinkana ajjana teri munnamawulire abadde akola ne Tamale bino ndi muzina ennaku nga Tamale bino tasoose kumbuuza
ngambuuza nambuuza ngamba oyo ali ki eyo naali biki waawa ate egizikati nze natural sina mutima mubi oba gulemesa muntu amugamba muzeeyo manyi kola naye shemu owulire oba kigira era nga bagoba ekinaavaamu era nga bagoba akola ki abagoba kankaka of late obadde so close ku Muzeeyi Tamale n'ofuuka wa family nnyo abantu ne batandika okugamba oyo ayingidde nnyo mu nsonga za family why of late wagenda n'omukyalira mu ddwaliro n'okuba ebifaananyi n'obisaasaanya ekitaasanyusa parties endala wava ku kyokkola ekintu ekyo ekyaddala waliwo emikwano legisinga eŋŋanda muzeeyi abadde n'emikwano gy'atejjaako ngera bwe tumubulako awulira bubi kaakati okubeera so close mu family kyava kubeera nti videos twasalawo tuzikolerenge ewaka nga eyo yonna yonna abantu abamu basamaalirira nga tukola video abalala ne babiyingizamu abalala baleekaana public places ne tusalawo nti omanyi tuyina ewaffe ate bino biba birowoozo ne tusalawo nti studio yaffe tugizze ewaka era omwaka nga gumu n'ekitundu badde nkolera mu maka ago agewazana ekyokubiri ne tusalawo nti bwebanga n'ewaka waliwo emikolo kuba waliwo babadde bateekawo tenti biki eby'abaana birthday nga tukolera mu mmotoka eyiye oba eyange kati ng'embeera bwe kaba akasana kangi ng'ajja ewaka ewange so videos either ewaka ewange oba ewuwe kati bw'ojja mu maka g'omuntu abantu batandika okutegeera so ntandika okujja mu maka tosobola kweyisanga mu nnamawulire ate mu maka ga muntu so abaana be ne bantegeera abasinga nga bankubira ne bagamba ekyo kye mwakoze ne taata waffe si kiki si kirungi bonna nga mbamanyi ekirala musajja omukulu bw'obeera n'omusajja omukulu wabaawo ebyama mu famire mubaddemukko obuntu bwanyumya n'emikwano gye ng'oluusi tweyingiza n'ogamba omwana omugana naye ggwe okusinziira ku taatawo kye yaŋŋambye so kibadde kisukkako ku kubeera famire maani nga nze nafuuka mukwano gwe waddala nga bwe nkugambye ebyaddala ddala divorce ojja kukkiriza waliwo akaseera emikwano lwe gisinga ki eŋŋanda kati wano ku kino ekyeddwaliro yasooka kujjanjabirwa waka okumala wiiki 2 nga tumukyalirawa ewaka naye famire ne wajjawo okwagala nti kuba abadde musajja nga alina famire ze2 ze tusinga okumanya bali ne bagamba aba famire endala we yali tali ab'ekyengera ne bagamba naffe twagala tutujjanjabe mu taata waffe mukulu waabwe omusika wa Muzeeyi Tamale emirundi mwami Sali n'abatuuza n'abagamba mumanyi bwe mubanga abeeno mugamba mwagala kujjanjaba n'abeeno baagala kujjanjaba tufune neutral ground ffenna bwe tusobola okugenda kubanga abaana beeno mwekwasa nti temujja kulaba kitammwe olw'okuba ali eno ebya famire ebyo bwe bityo bimanyi so kwe kusalawo mutwala muki mu ddwaliro kati bamutwala mu ddwaliro ffe ne tubivaamu kuba byali bifuuse byaki bya famire naye era nze siba emyaka gyonna gye mbaze ne Tamale emirundi sisobola mala wiiki nga simulabye okitegeera bwe yagenda mu ddwaliro n'amalayo wiiki nawulira bubi neŋŋamba kati nenkubira mutabani w'omusawo ne mubuuza muzeeyi asobola okutegeera nti muntu bw'ati yazze naŋŋamba ne kamubuuze wano oba anaakulaba n'ankuba essimu naŋŋamba muzeeyi akulinze nensimbula waka naŋŋamba akulinze era nze nali simanyi wa gye bamujjanjabira nandagirira nasangawo abasawo nga baŋŋamba no gyali akulinze so nampita Katonda yatunyamba nti nasangayo lwali wa Sande nga famire y'Abakatuliki emusabira zaali zitukasanga mwenda ne tusooka twegatta nange ndi Mukatuliki sooka twegatta tumusabire saalo ey'obusaasizi abasawo ne bamukolako n'atuyita twayingira bangi naye naŋŋamba yali atandise okuwulira nti waliwo ssente ezitambula ate talina ssimu tazimanyi no nga bazimuwa olw'obujjanjabi naye akankaka sirina ssimu naye genda ogamba abantu nti nze sinawandiikirako sali musale kumusaba ki Museveni agenda kunsasulira bonna abasonda ssente baleme kundabisanga beega kuba mpulira kati twalimu bangi newabaawo omwami n'amulaga akatambi akamu kaliko NBS akakadde lwe yavaako mu ddwaliro nga katule ne balaga nti awonye nange agenda ogambe n'abantu nkyali wano ka divorce tolina bw'ogamba abantu nti omuzeeyi ali wano ng'oyogeza biki bigambo era bwe yamala okukyogera n'asituka yali yeebase n'atuula nali n'abaana bange nga tutudde no ku mulyango nalina akaana twalimu babiri abalina abaana ne muwala we ffe twatula eno ku mulyango olwokuba twagala musembereza bwana
n'ayita omwami yali awo n'amugamba bikkaako wano n'atuula ne yeesetinga bulungi n'ayogera ebigambo n'aŋŋamba mu katambi nga mu likodinga. Abamu abaalimu abatamanyi working relations zange ne Tamale abafamire abamu kyabanyiiza kuba abamu baali tebaagala bantu bamulabe naye yalumwa ku musota ne bwalaba omuguwa yeekanga nafiirwako mukwano gwange abantu ne banjogerera ebigambo ku luno mulimo gwange ate nga si gwe gusoose okugukola okwapudeetinga abantu kuba mirundi abadde takyali just family man yali muntu w'abantu bonna kyali kinkakatako okwapudeetinga abantu ali mu mbeera kikuba yali amaze wiikisi 3 abakoze eki ababuzeeko so kyali kinkakatako first of all obuulira abantu mukwano gwabwe ali atya so ne wankubadde nga kyanyiizaamu famire abamu neera twamala netukikanyako kuba buli omu yagenda n'abuuza mirundi n'amubuuza nti owaye kanka kaguwa abaana be kuba alina dokita ebbanga lyonna nze divorce na streamingako ne mirundi ng'ali ku byuma ekisubi twagenda nga bamulongoosa nze nava naye wano nga twevuga ng'ali mu motoka yinze yange emugobako mabega nga ndi live essimu eri mu motoka ne tutuuka ne tukuba akabozi kaffe wali mu lujja lw'eddwaliro n'ayingira ne bamujjanjaba vidiyo n'enjijjako buli lwabadde alwala omusajja abadde gavumenti ekyamuwa ssente nga engeri y'ennyangu gya communicating eri mikwano gy'abamuyamba mu by'eddwaliro kwe kujja ku mukutu gwange n'endaga ka vidiyo buli omu n'akalaba ne basobola okumuyamba omusajja ali mu ddwaliro so it was no different this time was no different kubanga mbadde nkikolanga emirundi ebiri egiyise nagendako lumu yazuukuka nako nga abadde yeebase yali n'abaana be ng'akutte essimu bw'ati mu ngalo baagezako gimusikako n'agaana olwazuukuka bw'ati n'akwata bw'ati essimu n'akuba essimu nga n'ebigambo tebyatuka n'agamba kankaka bano ne bagimuggyako ne bankubira ne baŋŋamba kankaka muzeeyi akukubire ki essimu nenziruka mpaka mwaisiyo namusanga yeebase n'okwebaka era nno nafuluma ekifaananyi ekyo kyendaba abantu balina ennyo nga muzeeyi mulwadde low blood pressure yebadde kaneebeera nnyo wansi so even this time kibadde tekyawukanako namabega okujjako ng'omuntu akirabye mu bupya mirundi gyonna mirundi gyalwala nze kanka kambeerawo nga mukwano gwe tutambula ffenna wono lwalwala oluusi dereva we nga tannajja n'ayingira mu motoka yange mabega n'agamba tugende ew'omutabani wange omusawo ambuulire mbeera ki bw'ati n'abalala babadde bakola naye abadde abeera ne kasuku ne bayingira ne bakola ki ebyo nga ebitabo ebiri so ku mulundi guno kyajjamu konti abamu tebakitegeera naye bamala ne bannyonnyolwa lwakuba bo tebajja ku mikutu kugamba nti yatugambye so ne tutandika awo bye twatandika abamu tekyabasanyusa okugamba abantu nti tayagala ssente tekyabasanyusa okugamba abantu nti muzeeyi agambye temumusondera anti kati ebigambo ebyo byonna gye byayita birundi bw'alwala waliwo abantu abaali bamukolera ku nteekateeka ezijja ssente wa Museveni kati nga bandooza baagala bibeere byakyama naye nze bwemusisinkana talina ssimu talina yadde 10 oyo omusajja yamanyira okugaba ssente bw'abeerawo nga talina kabbando ka bwa 10,000 omusanga mulwadde n'akugamba kwata 10,000 kati kyali kimuluma nga abantu bajja n'okumulaba nga talina yadde 10 n'agamba kaagaka yogera n'abantu obagambe bwoti naki ne bwoti so abamu bannamawulire abaagala olowooza nti bali professional bagamba tekiri professional privacy but that's not the first time lwe baali bakirabye nze ng'omuntu nga Tamale yanjigiriza amawulire how do I tell him what to do nkugambye nali siina kyemmanyi nti kola ye kyayagala kyakola ki kuba ayina ne kyeyaŋŋamba awedde ekyali kigenda onnyiza abafamire mu nze ayina ekifo kye yali ayagala okumpa mu bulamu bwe nagamba waayi nze nange nyina famire yange toleetera miwunyo kubanga famire zirimuko abantu bamu nga baagala okuba nga boogera oluusi nga banyiiga mangu oluusi gwatali wa famire obiddako ebbayi naye ate ffe tuli basajja bagumu divorce abantu fe abasajja tufa n'ebizibu n'obulwa gwokola ki nga kikunyiga mu mutima nekikola ki mirundi ye muntu abadde afuna omuntu nga bino byonna bimulaba abikuba naye nga naye alina ebizibu ebibye ng'abibulira kankaka oba n'abibulira kasuku oba n'abibulira abo bebakola ki bebakola nabo ye gwalonze nti yono ate abadde musajja namwatulira nga ye akikubawo n'akola ki n'akikugamba n'olwekyo ebyo ebyokubeera close mu family bejja lwakuba nti natuuka ekiseera ng'atuuka n'okunjagala okusinga
abaakiraba obubi. Ekirala bw'oyingira mu maka g'abantu tobula nsobi. Era oyinza okubuulyawo n'okola enki ensobi kubanga vidiyo tuzikolera waka. Oba oyinza okujja n'okola eki ensobi kituufu tebibulamu. Naye tubadde tulwana ku kintu kimu ffenna bulamu bwe twayawukanira ne we twakkiriziganya twali tetukkiriziganya ku byakulya twali tukkiriziganya ku bulamu kuba ffenna abadde atugasiza wamu abaana naffe emikwano essebo. Kankaka muzeeyi atuvuddeko mbadde wano nindaba Muyanga Lutaaya ng'akwetondera. Buzibu ki okusowagana nange nabirabakako emabega kwawo nga ndaba sipiidi nnyingi nnyo. Kiki ekyavaako obuzibu mwenna nga tetuli bannamawulire? Kaakati Muyanga Lutaaya musajja wattu oyo gw'olaba engeri gy'awangadde n'emirundi alina omukwano mungi eri mirundi. Kakati bwe yalaba omwana we ng'akomplaininga okusaidinga ne Kanga katali wa family kisingako n'asaidinze n'omwana yawa wa family platform ne wabaawo ebigambo ebiyitingana ng'omwana oyo ampemula. Nze n'okumpemula si kibi kuba nange ebyo waliwo tukola vidiyo ne biyitamu. Naye ate yawemula kitange okiraba ng'ate mu bino tebyalimu nti oba nali nwanira mmere. Kakati neŋŋamba Muyanga Lutaaya ti olina essimu yange bulijjo mpabula. Muyanga Lutaaya ye bunnamawulire abajja mu inbox yange n'aŋŋamba ebyo byoyogedde temuli tereeza. Kakati ne tujja tufunamu obutakkaanya bwava ku nsonga lwaki ya hosting omuntu nga tasoose kukola ki kumbuuza ate nakkiriza omwana ebigambo ebyo ne bikola ki ne biyitamu. Ennaku zino munange nange nayiga sikyakkiriza nnyo oluusi kunyigira eyo nga nze soogedde kuba bukkiriza ne bakunyigira eyo. Kakati muzeeyi bw'ava abantu ku maaso nga tewawulira gundi yayogera abantu gwe n'ojjira mu kaseera ak'okwewozaako nga tebikyasoboka. Mu tyuni y'emu mwe baakolera sho nange mwe nakolera eyange. Naye ate bambi mulabye nga ebigambo binamugamba byamuluma ng'omuntu Wazzaayo akaliro kubanga ekyaddala nze wano nnyina bwino nsirika busiki busirisi. Kati nyina ebintu bye nakoonako muli byataayagala ng'ate anjagala nnyo. Muyanga Lutaaya anjagala nnyo mu bidirudiru by'omu kibuga wano eby'ekiyaayi eby'abamawulire. Muyanga Lutaaya anjagala nnyo ate n'okukubera n'agamba sikulabayo tokola ki togendayo. Kati kyamwewuunyisa naye kyava kuba nti nno nalumwako ku musota bannamawulire banjeekerako mu situation emu. Ennaku zino nentuuka neŋŋamba oluusi oyinza obutamanya nti omuntu yafuuse enemewo. So mu tyuni emu mweyagira naye munnange twali tulwanirira bulamu bwa musajja ki omu. Muyanga Lutaaya ansonyiwe bwe kibeeranga ebigambo ebyo byamunyiiza era ndabye n'aŋŋamba Kanga nze nakusonyiwa ndi subscriber ku mukutu gwo ng'omusajja omukulu amanyi nti omulimu bwe gwonooneka nga abantu beevuma bwevume tegukola. Naye nze si sitayiro yange ya investigation n'olwekyo nze simulinaako buzibu yadde n'akamu actually kuba kati nkugambye gwe naali kugambye nti nno bulijjo ajja mu inbox yange era n'ebyo bwe byaggwa bifooshi nze bwenkirikinga wano Muyanga Lutaaya era yajja mu inbox yange wano n'aŋŋamba Kanga kino nekino kyoyogedde badde nange sikyakijjukira. Naye mirundi bw'aba tannawona iyo tubikole ki tubiveeko. So kuluusi abantu they disagree on certain things but we have no problem because yes ni ya mawulire actually muyigirize nnyo mu mawulire okunsinga. Zinamusingako kimu nti agafe gadde g'amapambano tukwata abantu abalala masannyalaze we bakola ki nja kukirowoozaako muzeeyi wange kagenze muzeeyi mirundi naye ansonyiwe Muyanga Lutaaya essebo. Nga tumaliriza Kankaka olugendo luno bwe tutunuulidde after muzeeyi kugenda wakati olw'amawulire tukyaweereza tooki mu maaso awo olaba eyimiridde etya nga tumaliriza? Ab'amawulire mutye nnyo era mwekengere. Mirundi ye muntu abadde alwanirira amawulire we mutali ng'akuba essimu ez'enjawulo zaakuba ne babasonyiwa abamuvuma n'abatamuvuma kubanga ye
abadde nga call center ng'aba n'akola ekintu akikola ki akimanya. Kakati tutandise okulaba Uganda nga yalifuuka Latin America mu kutta ab'amawulire. Abadde akuyamba n'ayogera n'ebintu n'obitegeera nga wayiseewo emyezi ng'esatu. Ekirala, he's been the goat of his time. He was the greatest of all time in his time. Ani atamanyi mirundi? Mazima ddala, principle of consistency. Ani abadde consistent okwenkana mirundi? Gwe kati saawa eno singa tuteekawo kalulu tugambe nti naani asobola singa bibadde byakuwangula okudda mu kifo ky'ono gw'omulaba mu kategori y'ebintu byakola, si mu birala wabula mu kategori y'ebintu byakola. Tajja kuzikawo era ndowooza wano we twetaagirira ddala n'ebibiina bya bannamawulire ebyafa ebyalimu abantu babagulaagula ne batulyamu enkwe, tuddemu twetereeze. Kubanga munnange wabaddewo omusajja omu abadde nga supaggulu atukwatirira, kati kavuddewo gujja kwaka. Nze mbabuulidde abantu abanyigiriza bayinza obutatuleka kyekimu awatali mirundi. Abadde atukuuma nnyo, abatakimanyi nze kankibabuulire eyo gye mubaddemu ne sitoole zammwe ezo ze mukuba mirundi. Abadde alina essimu gyakuba ne bakuleka nga tomanyi, nga gwe tomanyi n'akutaasa ate mirundi abadde akuwa kyokimye nga bw'omwagalako olutala alukuwa, bw'omwagalako ebivuma abirina, bw'omwagalako amagezi agakola ki agalina, bw'omwagalako obwino, bw'omwagalako protection. Nze abadde anjagalira abaana bannange nga lwava wagamba ezo sente z'abaana ng'alina okumpa omutwalo gwe ntwalira abaana. So tetujja kusigala kyekimu. Ino interview ndowooza kankubuulize ddala kino, enkolaganayo ne mutabani wa Mirundi Junior of late kati essaawa zino eri etya na bugambo ki bw'oyinza omuwa at this moment? Nsaba okubagiza Tamale Mirundi Junior olw'okuvaako kitaawe. Abadde ayagala kitaawe ak'ensusso akaakajanja nga yakalagane mu bantu. Nze sirina mukwano gwe nsobola kupima ani abadde asinga kwagala muzadde we, naye ono ye omukwano ogugwe abadde agulagane ne mu bantu. Nze nange naalyagadde embeere n'omwana bw'ati atula n'agamba gwe taata wange omumanyi ye gundi, nze mutabani wa gundi, olaba n'erinnya ze gundi. Kati buno obugambo obutono obwo omwana bwagize, nsaba bannange baganda be mumusonyiwe obwagamba nze musika nga kitaawe tannafa ng'ate nnyina yajjanjaba, mubuleke kubanga he's been proud, like he's proud of his father. He's proud of being a son of his late father. He was proud. Ekirala Tamale nga bwe yansomesa amawulire nange nakireplicating ate nendeeta omwana. Nze kitaawe ate ow'amawulire. Nze oli kitaawe wa Tamale Junior ow'omusaayi ye kitange mu mulimo gwaki gw'amawulire. Nange nga bwe yagunjigiriza nange naleeta mutabani we. Era twayomba nnyo ne muzeeyi nga ngamba omwana wange akyasoma ki ekimukuteesa mu mawulire. Namujja Makerere mu department ya psychology ng'asoma degree mu psychology. Ne mugamba Tamale, baganda abawala saagala bakulyeko sho, oli mwana muto osomye ate degree ya psychology kijja kuzibuwalira ofuna omulimu. Tutandikire wano. Nsobola n'okuwa his very first video throughout era mu bulamu bwe bino byabadde akola. Nali muyingiza mu byabufuzi akola byabufuzi n'abitya era yankubye nannyonnyola nali munenya lwaki ozze mu byabakazi, lwaki okitegeera lwaki nze mu bakankaka abantu be battanze saagala kukola ki ne mmuleka ne ŋŋamba yali isima yatya naye Mukama Katonda ajja musaasira kubanga kitaawe amukoledde emikwano, kitaawe amukoledde eŋŋanda n'obumulumulu obusobola okuva mu bafamire. Omusaayi gusinga, blood is thicker than water. Ajja kuva mwana ate n'omusajja oyo gw'olaba mu Tamale Junior mugezi. Yankubira essimu awo nga tumaze okukaayana, muzeeyi we omusika wa muzeeyi Tamale Mwami Sali yamutuuza namugamba mwena mulina ggoolo ki emu
ate mwenna mujja kunyiiza omuntu gwe mukola ki gwe mulwanirira lwaki temubivaako mwami Sali nankubira netondere junior nankubira nanetondera bino tubikola ki ne tubimala naye ate era netusigala nga tulina kukola ki nga tulina kukkiriza kintu kimu tulinde muzeeyi akole kijja atasobodde kuva mbasaasirako abaana be bonna ne junior naye musaasira obwo tebukulamu twabukanyako ne bukola ki ne bugwawo ffenna tubadde tulindirira mukama waffe aveeyo naye gyatasobodde kuva essebo kale ndowooza tujja kuba tweyongeza kankaka maaso eyo wakati kuba enteekateeka wagifunyeko okutwala okuziika ebyaddala nkyali mu shock nze ate nakkiriza nti yafudde nteekateeka ntya ebyaddala divorce njasooka laba musajja oyo nga bamuziika ndi muba mu dawuti obaani kino simanyi bwe bakiyita enewe naye nze ndowooza tyagenda kunkubira essimu mbadde wali nga nabadde nfuluma ekiro 7 baŋŋambye nti yafudde 5:5 6 nade nfuluma ennyo ne baŋŋamba olagawa naye era neekase nenfuluma bwenzirawo naye natuuse musaŋŋanzira wali ku Entebbe Road nga neebuuza ŋŋende Kisubi ŋŋende Zana ŋŋende Kyengera oba mbeeko wentuula nemiraawo empekene neebaka era wenzigwereddeko ku makya wensimbudde abantu bali boolaba wali obwedda be bajja nange okutambula naye n'olugumugumu nabutakkiriza naye Mukama Katonda bwatusaasira n'abaayo naye bw'aba taliiyo nja kumusubwa kyekyaddala nja kumusubwa nnyo essebo waaw tukyagenda mu maaso tujja kuba tuwa enteekateeka nga bwe zinaabeera naddala ez'okuziika okwerekera omubiri gw'omugenzi kati abadde kitaffe naddala mu mawulire mu mbeera eno ffenna tuli mu kunyolwa nga bannamawulire yaliko omukulembeze w'ekibiina ekitwala ffenna abataaliwo mu biseera ebyo naye era tusanzeewo omukulu oguyaleka nze Divorce Matovu mbeere bulungi mweraba